kakati oyagala kukola ddiini yo lwaki era sinagamba nti njagala lyendiko gyoliko oyagala kukola ddiini y'Aberuminati ddiini y'abamasanamu y'abalusifaali si y'Aberuminati kuba Katonda gwe musinzammwe gwe mukkiririzaamu ono ow'ebifaananyi mugamba mbu ye yatonda buli kimu ku nsi kati ate ne mane mulwanagana n'ebye yatonda biki ebigenda okubanga bikolwa mu kyaki ebigenda okubanga bikolwa mu kyaki banga olwedde bannakyalwa nti bakwogerako kiwano we bateeka kiriniki ewagwa ennyo accident buli kanaku wateekawo omusambwa gutuga abantu buli kanaku gw'amaanyi omusaayi ogwo oguyiika n'ogusika n'oguzza waliwo kiwulidde nga bakikwogerako saagala nnyo kulaba musaayi gwa muntu naye ate buli bwe batomera omuntu mbojja n'okuba embuutu eno nti bwe batomera omuntu olina okukuba embuutu olw'eggulu bamaze okugjawo omuntu siina mbuutu gye nsobola kuba olw'ensonga buli lunaku nze mbeera mu mbuutu saagala kutta jasinze nina wenjagala okukwata seddogo lwaki mwe ekigamba amalogo amalogo gasinga Katonda amaanyi bwe kibanga nze nsobola okwagala okukola kyenkola kyonna eddogo naye sigenda teeka Katonda wange muzaala mu Bayibuli mulimu amateeka 10 nkusaba olwaleero luno nkuwa amateeka gange bw'oba oyogera nange buli lwolowozangamu okwogera ekigambo musota ng'oyita mu saidi ya muganda wange kale buli lwobeera nange nkusaba buli lwobeera nange wulirira yenze njogera oba nsiriko oyogere tovumirira katundutundu konna kwoba osanze nga keefaananirizaako okwo ekifaananyi eky'omusota Sezo omusoto gwo gwagula bukuvira ddala mu Eden abasamize bakukozesa nnyo kakati likola kyawe olugoye lwakiza lukola kyawe nalutaddewo olw'ensonga waliyo bye ndi kwetaaga mu bulamu bwange kizoono yatuddiza amaanyi so buli lwajjako olugoye olwo n'ateekako olupya nange mba neetaaga ebipya mu bulamu bwange ekitegedde so ebipya ebyo mbireeta n'embisa mu ddamula ey'ensonga eyo kati oli mu kuloopa nsonga zo siri mu kuloopa nsonga zange naye Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwe tuli twebaza Mukama olw'ekisa tumwebaza olw'olunaku luno tumwebaza olw'emmunyeenye n'ebibwatuka mu bbanga ebyolesa amaanyi ge oba ebyoleka amaanyi ge tumwebaza kubanga bwe tutunulira bye yatonda mu bbanga awo laba emmunyeenye n'okubwatukanga amaanyi ge gabunye wonna. Katonda munene kyesa okugamba gwe mwana Katonda ali eyo Kristo okumukkiriza ng'omulokozi wo nkukiddamu kiyamba gwe tekiyamba ye okumusabako n'okuteeka buli ekikubonyaabonya mu mikono gye kukisula ku namulondo ye
kiyamba gwe tekiyamba ye kubanga ye bulamu yekitangaala ye buli kimu era lyeddembe lyensi n'eryawaggulu ennyo lyetunoonya kale tolinda budde bwo bwakawungeeza okumukkiriza kino kikole ng'okyalina amaanyi katonda waffe yandikusiimye nnyo okumukkiriza ng'okyasobola okutambuza ebigere okuva wano paka Masaka katonda awulira bukoowu obulamu bwammwe obw'ekivubuka bwonna mubuwe katonda wammwe olwo nno muzimbe yeekaalo ye mukole emirimu gye mugigusize ddala mu butuufu bwagyo naye kiba kyabulyaza amaanyi nnyo gwe okusooka okugwa ku ndiri tokyasobola na kulya obuulira abantu Kristo ng'ebibuuzo ebibaleetera okubuusabuusa bingi oba n'ensonga ezibaleetera okubuusabuusa nnyingi ono atubuulira ebyobulokozi ye lwaki teyeerokola n'ava wano waali mulabe nayogera nga atalina mannyo so twewale akaseera ako omukulu Lwasa sebo gyebaleko sebo bali sebo wali okupya ekanzu y'abasiraamu abasamize tembala makanzu gammwe kandi sibe nako tembala namakanzu gammwe mwerimbika mug'amadiini malala abantu bakulaba eri nga toyogedde bagamba omusiraamu aboobedde kumbe Lusifaali yennyini abanaddiini nga mmwe eva mubakusaidi ya ntalo era gwe okiraba bubinza okuba nga byo ebuli abasiraamu nga nyambadde ekkanzu funa buwangawanga bwoba oyambalanga mbugobugoze eteekeko buwangwa ebitisatiisa ove mukono n'eddiini y'abanno ekkanzu bwe mba njambadde lugoye lwenyamba okwongera okulaga nti tulina kuba kimu so kati gwe ate bw'oyagala otondewo embeera eraga nti nate lwaleero okubye nakanzu obanga ogamba nti oba abasiraamu tubagobe oba abalokole tubagoba ate nga nakugamba nze ndi muzadde Katonda mwenna abeetaaga mbabuuzaako bantu bange abanjagala ennyo bantu ba Katonda bagambe bantu ba Katonda bannaye nsaba ompulirizeeko Katonda okuba nze nkimanyi abange gye bali era bakomentinga era bajja komentinga kyenjagala nti ekyo kijjo abantu abakwagala gye bali kati owoggana nange ku kya Katonda nga gwe bwenkubuuza ani Katonda ogenda kunyinyonnyola bisitole byotamanyi nze njogera ku kyemmanyi bwemba nazze okununula ensi bwemba nazze okuleeta akatabo akavaako mu Africa kuba Africa ebadde teyina katabo gwate lwaki okiraba bubi so mbadde mbabuuzaako abagoberezi bange abanjagala ennyo n'abatanjagala nammwe mbaagala sina kyabbakolera kuba nkimanyi ekituufu mukimanyi naye just mutya butya olw'okuba mumanyi nti bwe munayingirira bizinensi z'abantu bano ab'ebitabo banaddiini simanyi mbu balokole bakatuliki basiraamu kijja kubaleetera okuba nga musoomoozebwa naye kati ffe abantu nga ffe abazze nga tuzze n'obutonzi bwaffe obwaddala obutaliimu mpala n'obutaliimu nnugu obw'owamu obw'okwegatta tubagamba mujje tukkiririze wamu oba oli musiraamu oba oli wa ddiini ki oba oliwa gwe wenna gy'oli jangu owulirize ekigambo leero ekya Katonda omutuufu kuba kye tugendako oli Katonda Lwasa tudde wano Lwasa waliwo nabadde mpita ayita kolako lisaaki lwaki Lwasa abasamize bebaka nnyo ku balwadde bana abasawo kuba naawe nakulabye nga bakwatako nga webaseeko n'omulwadde waleepinga omulwadde era ng'olenema na musawo gwakuleepinga omwana ng'ali awo afukamidde akwako obujulizi wamusendasenda n'omugambye nti eddagala baliteeka ku busajja n'omwebakako obujulizi weebuli Lwasa si byange obujulizi weebuli nga nze omwana yeeyogerera nga bamugamba yakutandisa atya yantandise bwati nannimba bwati obujulizi weebuli lwaki abasamize ekintu ekyo kyabalemeramu nze Lwasa mwennyini obujulizi weebuli obw'omuwala okay nja kugamba ku saidi ogwosuubira ku gavumenti eno eriko neneeyisa gye neeyisaamu ekyo ekintu kisobola okubaawo
nembeera nga nyina ayina wabweru wano kirina kuva mu kamwako nti ye oba nedda kubanga obujulizi weebuli oba oyagala abantu bazanyira ka vidiyo ng'omwana ayogera nkazanyi njagala ozanye ka vidiyo ako olw'ensonga waliyo abantu ng'ategeera nnyo ng'akutunula butunuzi mu maaso n'amanya nti gwe omusango ogukoze oba togukoze ompulira bulungi siina budde nnyo bwakunnyonnyola kwebyo bintu weebityo kuba abakola vidiyo si be babipositinga yenze nakola ki gwe wabipositinga ebyo oba onfuna bulungi so bwe kiba kitegeeza yenze nabipositinga okwongera okusomesa ensi nti nno kino kisobola okubaawo ku mukwano gwo singa ogezaako okugenda mu maaso nga weemalirayo nnyo omukwano gwo n'ogaana otunuulira gy'olaga ojja kufuna obuzibu mu kyo kyeki ebyo bye walaba oba byogerako byaliwo naye tebyakolebwa muntu gwe babyogerako oba onfuna byakolebwa ate nsaba vidiyo giteereyo abantu basobole okulaba vidiyo balabe n'omwana mwana muto nga numiriza omufumbo yali mufumbo kuba nakimanyi ndowooza awulira amaloboozi nga bba wamugamba ebisidi ojja teekayo vidiyo so okudda ku nsonga tombuzaabuza kyampayi kyanteekebwako naye nze nakisanyukira olw'ensonga kyava mu mukwano gwange olw'okwagala okulaga nti nyinza okuba ndi mubi eri abantu olw'ekyo ekirungi kyandabako nga teyalwana ekiseera kyonna akifune naye nga kunze kyangu kuye ekizibu kifuna ekiriwa kyentegeeza ekyo ekyokuyamba abantu omukono gwange muzadde ngera bwe nakugamba naawe mwennyini ndikwogera naawe wano kati naye bw'olikera ku makya n'obeeramu omwoyo ogw'obuzadde muggwe olimanya ki kyentegeeza ekiseera kino omuntu oyo gw'osembeza gw'ozadde obuzaazi n'ojjeeri n'omusembeza wano ajja keera ku makya akwogereko ekigambo ebbali eyo naye ng'amusembeza mu makaago naye ng'akikwogerako olw'okuba eriyo ebimulemye mu bulamu bwe ng'asuubira nti alina bifuna ku ggwe so kyali kyampayirizibwa buwaayizibwa naye era nakyo oli waddembe okinteekako ggwe oba enaali eyo otuyanira kumwenamuka pressure guli muliro gwe mulwadde kyova olaba tolituya nakasana kwe kali kangi ate guli muliro kumye mabega otaddemu ebidagala nze kadagala tigankolako mwoyo mutukuvu ambise bwali kati buli olya lumonde ate nkubuuzizza olya mwogo byonna mbirya kati egyo mirandiro obadde okimanyi nze simanyi nze ndaba otaddemu ebidagala biri gwe tobifaako nnyo sooka ompulirizeeko wano mwogo ne lumonde mirandira byoyo kyawo mpuliriza bwe giba mirandira gy'osobola okwata gy'osobola ofumba n'olya so bino by'oli kuyita eddagala nku just zirimu kasaana zirimu ne kasasiro no waawano nze gwendyamu kasasiro wange nze gwendyamu tasuulibwa bbali tasuulibwa bweru mukyoto kya lubaale abeera awo mukyoto kye kyaberuminati kuba kabeere kana kakongoliro kendi kulyako ategeera kyenjogera bwakafuna n'afuna chansi n'akafuna kano amanye ekyo kakozesa so kyova olaba ekyoto ekyo era ndowooza osanzeemu n'ebisasirosasiro ebirala eby'emirundi mingi wotameroni ebigundi bya menvu buli kyendi awo ekyokyebwa obwa gurini obuki mbuuza bukola bwa muwogo bukola bwa mwogo lwasa kyaki yali awo wano kyaki yalagawo simanyi gye yalaga kuba ekigendererwa kyange tekyali kyakumanya gye yalaga kyali kyakugijjawo kyali kyakwagala adde katonda omutuufu omupasita oyo walanagana naye otyo okutuuka ku leve emusuuza kyaki saalwana naye namuleka ye n'alwana nanze bwe nkola ebyange tolwananga na muntu mu nsi muno tolwananga na muntu yenna ne bw'aba avuddeyo bw'ati n'akweŋŋanga n'omulabako tomalanga biseera kulwana naye singa omala ebiseera n'olwana naye agenda kumanya obunafu bwo ogenda fiirwa kyewandikoze obudde bungi obugenda okugendako nga tokimanyi bulungi nti obulamu bw'ensi eno bumpi kakati yalwana atya kubanga waliwo kyaki yakeeranga okusaba era saaviisi zaayo zikola bulungi naye
olw'essaba eryali wano n'ebirala n'enkolagana si ssabo eryali wano essabo eririwo kuba lino ssabo era n'eryo nalyo lyali ssabo vaawo pasita ajja kulijjawo olw'essaba eribadde wano kale olw'essaba eryali wano n'ebikolwa byali eby'effujjo pasita mwamulemesa kyaki olw'essabo eriri wano olw'essabo eriri wano pasita mwamulemesa kyaki era n'atandika okujja ng'asaba yeetoolooza omusaayi gwa kristo wano paka mwamuyungulira poliisi mumugoba wano omusamize yenna omutuufu tawaaba musango ku poliisi era olabanga kyaki ya pasita oyo n'otwalayo amagini era kyaki nerema pasita nti n'ettaka lye yalitunda akakadde kamu okudduka ekibabu nagenda okyalira pasita nangeze mukyalira twogeremu ng'abantu mulage nti okusula ng'owogganira ku kizindalo tekikola makulu okusinga gwe okuva eri nojja okusinga okuva eri gwe nojja wano notula nange nongamba munaayo ndaba ebintu byolimu ebyo bikyamu nandisabye ompe ku budde ntandika okulaga ekkuba ettuufu nange nenkubuuza bwe mba nina amagezi agategera nesiyomba nenkubuuza lwaki ogamba ekkubo lyange lyendi mu kyamu deni nonyinyonnyola olwakino nekino 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 bwe mba nsobodde okugula ekirowoozo kyo nenkigula ate nga sikigulanga ddiini nga nkigulanga omukwano ogwabwa sseruganda obwa neighbor kuba yali andiraanye nga ye pasita ate nze ndi musamize olwedde yaba asinza nze so yokulwanagana nange kwe yalina wakubanga alaga nti asobola okusiba wano ng'awoggana asaba agedde eno adde eri akuba ebidongo kuva ku makya paka lwaggulo ngera bwolaba oluusi naye bwowulira wano ebiwoggana nga abalokole bawoggana kikuyisa bubi yadde oli mulokole baba bawoggana kusaba ate ne Katonda amanyi olugendo olwo ate osaba kikyamanyi so bwe yagezaako okgenda mu maaso nga yeesiruwaza ye mwennyini Katonda n'amukwata ku mukono n'amugamba wano tosaanidde kubaawo olw'ensonga si kyekyo kye nakutuma okukola nakutuma kugatta si kwawula nakutuma kussa kimu kyova olaba bakugamba oli bwakukuba oluyi kyusa nettama eddala akoleki anti njogera ndikwogera ku mulokolo ombuziza anti njogera ulira kyenkunyonnyola njogera ku mulokole tombuzaabuza njogera ku mulokole anti obuzibu mwamanyira kulwana bwe buzibu bwammwe nawe oli ndi kunnyonnyola ngeza kunnyonnyola ndi kunnyonnyola kubeera ne vidiyo gyeziri eyo naawe ng'owuba emikono ng'oyogera simanyi naawe oba wali oyagala kulwana oba nagwe wali oyogerako naye mu vidiyo ze ez'okola interview ng'owuba omukono lwaki onyimiriza byenjogera ombuzeebuzo nzije ku mulamwa so pasita bwe yalemezaamu ennyo okuzungazunga nga naye bw'ozungazunga bw'oti ng'alemezaamu kuzunga kwakwagala kulokola nze Katonda n'amukwata ku mukono n'amugamba no ekyo kyokola si kyekituufu kyolina okukola ki okukola kuba ffe oli bwakukuba olikyusa nettama eddala okole ki akube ye gwakkiririzaamu ow'omu bayibuli ye bwe yamulaga ekyo ye n'agezaako okwagala okulaga nti ekyo si kyekirina okuba yalina okukozesa amaanyi gonna nze okunzija wano nga siyomba naye sirwana naye nkuddira ku kiri nti simukubye luyi nti kale akyuse ettama eddala nkube waggwewo we naakuba simukubye luyi n'olumu ndikubyange nga bwe tuli wano ye agenda mu maaso okulwana nange ngenda okulaba mpuliraawo keereere simanyi byamataka simanyi biki simanyi ttaka balitunda nze mwennyini nze napostinga vidiyo nga mulwanirira kuba baali bamugobye nga tebagenda mumwadde n'ekikumi nze nempostinga vidiyo nga mulwanirira kuba nze sirina kyentya mu bulamu bwange nagikwata nembalumba ninga bannaye bali kubba omuntu wano wuuno bamumenye tebalina n'ekikumi n'ekimu kye bamuwadde bamutwala bamubba bubitu wano ku express biki nenyinyonnyola nengipostinga nivaayo omuyambi najja yamaliriza bamuwaddeyo kasente awo bamuweerawo kakadde kamu nze kemmanyiko nti awo ke bamuweerawo omwana wa Katonda twogera ku poloti eri ku express wano pasita we yali atadde kyaki esukka mu 5 ku 5 munaaye okuva bamu akadde kamu
ne yennyini eyo eri mu miliyoni nga 2 aweri 2 ku miliyoni nga 2.5 pastor okuva wano bamu akadde kamu ulira munaye pastor tewali wuwe nakakadde nze nayamba chachi eyo ebintu ebyaliko byali tebiwoza bukadde kale 2 oba 3 babona ebintu ebyaliko babimulekera byali bibaati ngera bwomanyi nti mu abalokole musula mu apartment Katonda mwasula mu biwempe so bibaati ebyaliko ne babipangulula asula mu busiisira ebiri mu busiisira bino ebyoto badde manyi biri mu 99 ne babipangula ebibaati bye ne babissaawo ne bamutikka bambi n'agenda wagulawo nze okugulawo tekitegeeza nti nno nze namupangira kuba nze nagulawo luvannyuma nnyo nga bamaze okukola ki sitaani egulumiza si sitaani kwegulumiza kati nze nakola kibi okugulawo so pastor yajemera Katonda we olwenso yajemera Katonda wo w'omu Bayibuli kuba yamugamba oli bwakukuba oluyi kyusa n'etamya ddala akole ki pastor eti yakikkirizaganya nakyo kulumbe bea nga gwe kyokola kituufu okitegeera kati ekitegeeza Katonda w'omu Bayibuli pastor bwe yali akkiriza alina amaanyi munafu oyo mwana wagamye nti pastor olwanyuma Katonda we ekyo ne kimukolwako anti obunafu bw'omuntu tekimujjako kubanga ategeera oli okuba omunafu tekimujjako kubanga ategeera Katonda we munafu sigambe nti asinga Katonda nze munafu naye wabula yalina amagezi agasobola okumuwabula ne gamuterawo komoti bw'osanganga abasajja nga Lwasa genda mpola bati ye nekimulemu oteeka mu mutwe kyengezaako okunnyonnyola tolowooza nti nno omulalu talina amagezi olw'okuba oli mulaba ku kkubo nga muki mulalu asobola okwogera oluzungu nze lwesobola kwogera okiga kyentegeeza so kyekyo Lwasa bino ebintu bino gana amaaso gamu sayini z'Abeeruminati era eriiso ebintu ebirimu byonna Abeeruminati bwe babikozesa si sayini z'Abeeruminati oliisa eriiso gw'oli w'Abeeruminati kuba naawe olina eriiso anti abalimu eriiso eritategeereka linga lya nvubu lya kigege lyaki mulimu stars triangle ebyo byonna n'olubugo bataddeko eddagala ne butidda naki obo buyita bukuntakunta wa myoyo gyange bukunta oba buddugala bwe buta ndowooza era obulaba buyonjo kakati oyagala kukola ddiini yo Lwasa era sinagamba nti njagala lyendiko gyoliko oyagala kukola ddiini y'Abeeruminati ddiini y'abamasanamu y'abalusifaali si y'Abeeruminati kuba Katonda gwe musinzammwe gwe mukkiririzaamu ono ow'ebifaananyi mugamba mbu ye yatonda buli kimu ku nsi kati ate ne mmanne mulwanagana n'ebye yatonda nkuwulira so kati simanyi gwe lwaki okiraba bubi okubanga sobola okugamba nti Illuminati nze mwaniriza nze nakugamba nkiddamu olwaleero eddiini lyange ligamba owali ekibi owali ennaku owali embeera embi weneetaaga okutereeza wali owateredde siina kye neetaagawo kuba owateredde owali oyo omunafu oyo owali abudaabuda oyo weneetaaga ate nga seetaaga gamba mbuna ate jangu osooka okole kino olyoka ofune kino nedda gwe kukkiriza bukkiriza mu mutima gwo n'omanya nti church omuzikiti tebiina kye bikuyamba ng'ofunye accident okusinga eddwaliro oba kakiriniki ako akaliraanyaawo kumpi ne koono watera ogwa accident so eddiini lyange weeriri gwe okumanyisa nti obulamu bwo kya bugagga nnyo ekisookerwako singa oba mulamu okusitukiramu weekolerere nga togenze mu church kuba mu church teweetaagayo kintu kyonna weekolerere nga togenze mu muzikiti kuba muzikiti teweetaagayo kintu kyonna abo nabo baliwo lwa mabizinesi baliwo lwa kukola bakwetaagako 5 10 n'olunaku lwogenda ogatta omukazi weyo gy'osabira oba gye bakusumbira oba mu muzikiti bagenda kwetaagako ssente abo bennyini bogamba balina okugatta
lwasa so kati nze eddiini lyange okuliteekawo nditeekawo olw'okwagala okulaga abafirika nti naffe abafirika tuyina katonda waffe oyo omutuufu ng'ovudde ku katonda trust and justice amazima n'obwenkanya zokoleke bagiyita batya trust and justice okwesiga n'obwenkanya trust and justice trust and justice yeddiini yo wagituuma linnya lya mu luzungu anti nekino leka nkikugambe ndigenda kusoma olulimi olw'abazungu nsobole okuyambako abaana bange abaabulira mu kusoma abatwala ennyo obudde mu kusoma okutegeera oba okunyonnyoka ebinyonnyoko byenjogerako oba kyentegeeza basobole okumanya katonda omutuufu nze owange gwentegeeza nze kuba katonda gwentegeeza yoyo atalina kutwala budde ng'ogenda kusaba mu kyaki ng'oli mulamu olina kukola yoyo ateetaaga kusabira gwe ng'ofudde yeetaaga kusabira ng'oli mulamu ye katonda nze yoyo katonda ateetaaga kulwanisa muntu mbuno gundi ali kumpala nate nenwane naye yoyo katonda ateetaagisa keera ku makya nsinkane kyesimanyi olw'okuba bantondamu omwoyo guli ogw'obuwakanyi ogw'okulwanalwana olw'okuba ndi mulokole oba mu siraamu oba mu tabuliiki nasisiwala omutima gwagubaguba ne fitina nsanga omuntu bagambye oyo omubbi ntandika okwata omuggo nkube trust and justice gyeddiini yo kitebe kyayo kirirudda bakiri wano ekitebe kyayo tetunaba kukiggulawo biki ebigenda okuba nga bikolwa mu kyaki eyo ebigenda okuba nga bikolwa mu kyaki kubanga olwedde bannakyalwa nkibakwogerako kiwano we bateeka kiriniki ewagwa ennyo accident buli kanaku wateekawo omusambwa gutuga abantu buli kanaku gw'amaanyi omusaayi ogwo oguyiika n'ogusika n'oguzza waliwo kiwuliddewo nga bakikwogerako sikiwulirangako olina omusamba gwe waleeta ne gugumba awo mu kkoona era wagwawa obubenje olmost buli kadde wabaawo obubenje ni musambwa gwo bwe gubatawaanya bwe baba nga bagamba nti nno nze naleeta omusambwa ne nguteekaawo nti gwe gusuulawo accident kiba kitegeeza nti nze katonda waleeta ebyokoola ekyokuba naago okoola agatawanya abantu kukyali kufula katonda lwasa tobuzaabwe kati naate nze okunyumirwa obulamu bwange kigenda ensonga nze bwe mpulira nti awaguddewo accident omuntu naafa nesifuluma mu kisaagaati kyange kujjawo era tofulumangako mbu tekitegeeza nti nno nze kale siwulira bubi nga batomereddewo omuntu kiyinza okuba nga oba kyekireetera abantu abamu oluusi okulowooza ekyo ne boogera bye boogera naye ate nze nja kugamba nti saagala nnyo kulaba musaayi gwa muntu naye ate buli bwe batomera omuntu mbojja n'okuba embuutu eno nti bwe batomera omuntu olina okukuba embuutu olw'eggulu bamaze okugjawo omuntu siina mbuutu gye nsobola kuba olw'ensonga buli lunaku nze mbeera mu mbuutu kati embuutu ezo zibabuzaabuza nga balowooza osanyuka oli bw'abanga ajjawo olwa accident olw'okuba waguddewo accident n'awulira wano nga music avuga embuutu ye n'akitwala nti nno nze ndikuba mbuutu ye ezo zendowooza z'olw'ensonga akomye ku kisaagaati akomye wabweru w'ekisaagaati okutegeera ate bino biri munda okitegeera trust and justice egenda kuba erina bulombolombo ki biki ebigenda okuba nga bigikolwamu kubanga bwogenda mu kyakyafe tusembera tukuba ettendo ku mubiri gwa kristu ebyo bya bulimba byonna ebyo bya bulimba byonna nze mbigoba nze kyaki eyange oba essabo eryange kuba kyaki lyessabo oba omuzikiti lyessabo si kugendera awo lyessabo essabo we omuntu wagenda n'asaba okitegedde mu bwakatonda bwange oba mu bwakabaka bwange ekigenda okuba mu kyaki eyo kuba wamu mugenda kuba mukozesa bukodyo ekyo kyuka eri katonda wammwe
okutuuka eri katonda waffe already yenze katonda gw'oyogera ne katonda omulamu. Nze abantu bange sigenda, abaana bange sigenda bayita ndiga, sigenda bayita baddu ba Allah, mbu baddu ba Allah, mbu baddu ba Allah. Bukasanamu okutuuka gy'oli bugenda kuba buyita mitendera ki? Sanamu anti buli okusinza bwa bukasanamu. Kirungi tewali buzibu oba busanamu byonna nze nja bikunganya kuba neetaaga tereeza nsi nazze nga katonda omutuufu ate omutongole ate endowooza owa waggulu. Wazze nga katonda omutuufu obadde wa bulijjo. Tugende wano kale. Ate olaba wammwe temumanyi gyali ate obuuza nze mbadde wa bulijjo nze nga ntandika butandisi jjo juuzi wano okubanga nkunnyonnyola nti kati nazze katonda okubanunula owammwe amazeewo ebbanga ye tonamubuuza nze naye oli kumbuuza. Tudde wano. Eryo n'ebizibu ebyonyigiriziddwako mu bulamu bwo olwa katonda wooyo naye oli kubuuza nze essaawa zino mbadde nga wanga ye tabayirangawo ng'ebizibu ebyo bikunyigiriza n'okozesa obwongo bwo n'olukujjukujju n'obiyitamu kati oli mu kuwaayiriza. So ekisookera ddala kyennyini tujja kubanga tetulina bukyayi bw'ompalana siina kukuwalana bw'onkola ekikyamu nensigala nga nkyali mulamu siina kukola kyamu bw'onkola ekikyamu n'enfa omwoyo guno ogwange ngamba ku baana omwoyo guno ogwange guyina okulwana nnyo gukusembeze awo gwe walaba nti nze ndi mukyamu nonkola ekikyamu osobole naawe okukiraba ekyo. Ndowooza n'okwongera okukola ennyo essira tugenda liteeka nnyo okusinga ku kukola ennyo kuba obwavu bwe businze okuleeta obujja mu bantu ne batandika okutondatondawo zi bizinensi ezo ez'amasakalamento biki ebyo. Tusobole okuba nga naffe Abafirika tusobola okulankulanya ekitundutundu kyaffe. Era ndowooza yinza agenda okusooka okuvaayo okulaga ekifaananyi kya Katonda ekituufu ku sayidi y'Omufirika. Abazungu oba abeeru be badde basinga okudinkadinka ne balimbalimba biri ebyekifere. So kino ekituufu kyo kigenda kubaako nga Katonda w'otuula naye n'oyogera naye si byakwekweka kulimbalimba. Olabe Katonda wo bw'aba mubbi ng'ali kubbo gambe bulijjo bakatonda babbi, bw'aba mufere ng'ali kufere ogambe bulijjo bakatonda bafere, bw'aba muyaayi ng'oli naye omutegeere kuba obwa Katonda bwange siboola level mbw ate ono ali mu mbeera bwetya nakugambye okusingira ddala neetaagira ddala abali mu mbeera enzibu ate sikaka muntu. Ekyokubiri ffe tukkirizibwa okukolebwako ebibi obwa Katonda. Kikirizibwa mu ddiini yo. Oli waddembe okunkuba eŋŋumi. Osaana kuba akabazi ku mutwe n'ofa kikirizibwa. Oli waddembe okunsanga n'onkuba akabazi n'enfa. Mu ddiini lyange kikirizibwa. Webale nnyo. Era kyokyo oyinkalijinga nnyo bali awo okujja okubakolako obubi. Kyengezaako mujene waffe mutukube ku bubazi tufe mujene. Kyengezaako kusiigira. Saddaaka bantu. Kyengezaako kusiigira ekigamba nammwe abali ku kijja kyewamwe bonna basaddaakiddwa nga busaddaakibwa. Wali obanguyiriza okufa kubanga mu ddiini yammwe kubanga okuba akabazi kigenda kuba byebimu ku byokola okufuna enneema. Osanga muno n'omukuba akabazi anti bwegakikkirizibwe waffe otukolako ebibi kyekyo kyoinviting abantu okukola. Anti kati ogenda kukola tundu lya kusaddaaka. Anti kati gwe oli kulaba sayidi eyo naye nze kyenyinyonyola kirala. Era nsobola okutereeza oba totegedde kuba nkimanyi era abalokole oluusi mu lwawo kyobulaba baterawo ebitabo. Nedda sigambye nti oli musiru naye osobola okuba omusiru naye ng'olina amagezi. So siina ng'egye nsobola kikusiigirawo naye wabula omuntu okera ku makya n'akwata ekissi n'agenda atte omuntu taba sitaani. Katonda ayitiridde obulungi. Kubo okwagala kw'omusaayi gw'omwoyo gwe okumulimu okuva ewaabwe oba oluusi mu neeyisa oba oluusi mu bukojja oba oluusi waakulidde ne kimwambala olw'embeera ya layini mwaba atambuliza obulamu bwe
nekimutuusa okukola ekyo taba sitaani. So nsaba nkutereezeemu awo okimanye nti nze okugamba nti no nzikirizibwa okukwata gwokwata ekissi n'ontema kyekyo kinakugamba nti osobola okujja n'ejjambiyayo n'ogintema nenkulaga nga nkyaliwo nze seewamwe tewagenda kubaayo kufa. So ewaffe ebyaffe by'amaanyi era gwe bw'oba omanyi oli mu nzikiriza ya bwakabaka bwa Katonda nze manya abalabe bo abakulwanisa nebateeka wali lukongoolo awo wennyini awo wewali ekirungi kyo gwe woolina okwesogga oyite okulaga nti Katonda gw'okkiririzamu era gw'osinza w'amaanyi. Ekyokubiri toyina kutya balabe bo olw'ensonga abalabe bo ge madaala ku sayidi ya Katonda nze oli Katonda banakikugamba emeka yanukuza omuliro nze saanukuza muliro oyo wakifera yanukuza omuliro era oyo singa yali muzadde bano abazadde ab'ewaka be babazadde bowuliraga ab'embuto bw'asuula eyo obwana n'azaala eno n'azaala eri bwe Katonda gogezaako okwogera omu Bayibuli omu Makurwani azaala eno azaala eri talabirira na baana Katonda muzzukulu mbadde ngamba Katonda gogamba talabirira abaana teweeteekawo nnyo sina kuyita Katonda ogambi talabirira abaana nengamba ogamba oyo Katonda eyatutonda nga n'akasana kakutuwa wano koyaniseemu engoyezo takulabirira ssebo bw'aba yakampa bw'abanga akasana bw'abanga akasana yakampa Katonda oyo gwe gw'oli kwogerako akanzijeko akozesa obuyinza akanzijeko kati ate ayanukuza omuliro. Omanyi lwaki ayanukuza muliro? Ebituluma byaffe byonna oli kwogera nange naye tonzikiririzaamu okkiririza mu kintu kyotayogerangako nakyo kye bakugamba obugamba. Kati nze bwe nkugamba nze akasana nze nkakuwadde bwe nkugamba nti nze nkuwadde obulamu gwe nompakanya ne ngamba nti njagala nze nsobola okugamba nze nkuwa obulamu ate kati bwe mba nga gwe nkuwadde obulamu omuntu kati ate enkoko esirikirawo eri tovaawo wano gigambe ate lwaki ezina musango ki ndagaako mano ogizuukiza ate lwaki oyagala gizikiza ogizuukiza ati gwe wagiwadde obulamu kati njagala ku ggwe kuba eri enkoko teri mu kino gwe kuba mwabalokole obunjijeko nzuukize saagala nakukutta saagala kutta jasinze nina wenjagala okukwata gwe wulira seddogo lwaki mwe ekigamba amalogo ekigamba amalogo gasinga Katonda amaanyi bwe kibanga nze nsobola okwagala okukola kyekukola kyonna eddogo naye sigenda teeka Katonda wange muzaala kunemesa okulya kasooli wange nompoganya era singa saamwetondera waliyo ne saa zino gwe bali kwokya obubbi bwa kasooli. So kiki naye nga ate kasooli gwe balina okwokya era saa zino waliyo gwe bali kuvunaana omusango gw'okubba ettaka ensigo ziwateekateeka ne zivunda era saa zino waliyo gwe bali kutulugunya ogw'okubba ensigo naye nze buli kimu okitegeera kitegeera Katonda takulabirira lwasa Katonda waffe munafuta kulabirira okundabirira ati ogambe tatulabirira alabirira gwe nze negamba Katonda owuwo wasimba ensigo eno weebale nnyo okugifukirira n'ekula weebale nno wakikola ate gwe obadde olowooza ani yagifukirira singa nti tugenda mu nnimiro ne tusimba ne tuleka eyo naye osimba n'okoola okitegeera n'okungula ate kati nenkuba n'ogitonyesa yenze ngitonyesa bannange gwe lwaki zitatonyesaayo ogambye ekyoto ki kino kyako ogambye ndikutuyanirira nnyo olwabiriro liro byendikuma nkugobamu agalwadde ago genasoose okugamba agabi agakulimu ate ngaokanya kisituyana
nobeera ku muliro nga toli kutuuya n'oba mulamu ati awo problem olaba n'omulambo gusobola otuuyana problem weba ati ebyokola byonna byokubye nga njija bituuyanya gwozi tebituuyanya gwe gwomanyi nti byokola olw'ensonga oli olabika obeera na mikwano gyo nga gikozesa byokoola batinze sikozesa byokoola olwedde oyina amajini byokoola biri byonna omusaayi amayembe byokoola empeta zenakubye nozejjako zonna nezitandika okukuswaza etandisa okukyuka byonna byokoola agala okwogera ebigambo bya bayibuli kasotandisa okugabikira mukama atolina gawetaweta soko mbongako naawe kirungi nnyo okubanga tandisa okutegeera ati katotandisa okumba omanyi nedda tosongawo bondaba nga njija n'obijjako nogowaayi tabyagala kambiteeko ali nabizaako awo oba otandisa okujja engalo nkyafu ate ekirala nina kyesa kugamba empeta zino nga bwowa omwana w'ekitiibwa ntosobola kwegadangira mu maaso ge nazo bwolina okuziwa ekitiibwa nti oluusi bw'obanga olina ensonga z'ogenzeemuuko nga za bucaafucaafu olina oziwaamu kakati bwe engalo zange oziraba era ova kunsanga wano tubadde wano si nkyafu zitukula bati olucaafucaafu luno olwakasooli oba olulaba luno lunkuta ate obwedda tuli wano twokyamu kakasooli mpolampola nabadde nakava ku faamu eyo empeta mbadde siziri nazo ku faamu sobola kuddaawo ndi kukwata bino ntereezaako ku kino ndi kuyoola busa wali mu gundi webituwe bitate nenzira mu kubeera n'empeta ku mikono nange mwenyini ziba zijja kukola ki kunkalubiriza ku mikono kuba nina nnyingi so mikwano gyange abo mbeera nabo oluusi mu biseera ebisinga nga ndi mu biseera byange ebyeddembe tugende empola oba ogenda emanju mukabuyonjo ozijjako buli bwogenda mukabuyonjo ozijjako katonda ogenda mukabuyonjo kale kakati ekirala kakkana nti nkuddira ngamba muzira wali kireke ekyo tekikola makulu kireke ekyogeredde mu butamanya tekikola makulu waawa ne wakola makulu wagamba nti singa omuntu akugwako nga tolina mpeta ze asobola okukola kyayagala naye ne kakutanda n'ozambala bwoti aba awedde kati essaawa zino nsobola okukola kyenjagala naye wenvaawo n'oyambala empeta bweti mba mpedde nedda wambuuziza amateeka ga Katonda ono nenga kugamba lwaki nakugamba nti osobola okunkola kyoyagala olw'ensonga nti siina budde bulwana naawe ng'oba ozze kulwana nange kuba olwedde nkimanyi tosobola kibanga akaana akato kakayiga okwavula we kanadda ku daddi waako ne katandika omukwatakwata mu birevu nkirabanga ekinafu ennyo ne bwe mba neebase sitemya nsigala neebase so bwonsanga siziina mbanga yeebase awo muddemu kati obanga oyo omwana omuto toyinira kyosobola kukola kuba mba nkimanyi ne bw'oleeta ejjambiya ne bw'oleeta emmundu ne bw'oleeta ki kyonna teri kisobola kuntuusaako obulabe bwonna nga kyabulabe mpoziko gwe okuswala ate nze mbonaabona okudda mu kulwanagana n'embeera eyo obutakuswaza oluusi so bw'oba oyogera n'omuntu ali powerful ojja kunjogeza oluzungu nzizeeko ate mu Lungereza kyesaagala naye nga n'eddiini eri mu Lungereza kyagala nnyo ekyo naawe oyinza okuba tolumanyi bumanyi ogutali musango sirumanyi nakyo ovola kubanga tolwagala n'eddiini waali gituumye eddinya lya Busoga ekyo ndikikola era kwewaliriza olw'abaana bange nga era bwe nkikunnyodde abaasoma so empeta zino teri kyosobola gwe kunkola nga lwokuba nsanze siziina era ekyo tekisigulanga n'oli ngaali omulabe wange nalowooza nti lwokuba tansanze nampeta nti asobola okuntuusaako obuzibu no wawaŋŋamba mu ttooyo oteekayo mu kinabiro oteekayo n'essaawa zino ne bw'oyagala kwetoolola nju yange yo n'ogyetoolola bw'oti ku dinisa kasanamu ng'okuŋŋaanya bungi okukuuma si olyokera ku makya n'ateeka state house mu barracks tekitegeeza nti nno
akoze ensobi oba tekitegeeza nti n'ekitiibwa kye kya bubbe. Wabula kitegeeza okwerinda because bwe tudda mu bantu mmwe abalya mmere okunoonya essente kyanjawulo ne kukuuma obulamu. Katonda okuuma bulamu Katonda. Olwanirira bulamu Katonda. Sirwanirira bulamu singa obulamu ate nga guwa bibuwa Katonda. Ebisobola okuntwalako obulamu. Ebisobola okuntwalako obulamu bye. Ate guwa bibuwa. Ebisobola okuntwalako obulamu kakanakiddemu. Ebisobola okuntwalako obulamu byebyo. Ebisobola okunyigirizamu abaana bange abandiraanye ababeera nange. Kuba oli asobola okutta ggwe olw'okuba yagala kulumya nze waba kimanyi tuli gundi nnyo nze naawe. So ekyo kyentegeeza just ebintu byange bya kikaddemu yakyova olaba n'embeera zange zeezo bwe zityo. Nze ndaba oli muvubuka nyeetako okuyambibwa yabula n'empona n'enga. Ndaba oli kijaana. Ndi kijaana. Era nga gwe bwondaba naye ngamba ebikolwa byange embeera zange nandibadde za kivubuka nnyo nvubuka eyabula. Nobona ali akasoli ng'ali amayirungi. Za kivubuka nsanze mu bbaala baali onsanzeko. Muvubuka yaba n'amampaati awanika amabango bango bw'asiba ekitambala ku mutwe neerabanga Musa neerangiranga bw'ali Katonda. Naye bw'ayambala empeta n'azinonooza n'azikombooza olwerabanga Shoni Potupaka ngayirangirira kuba Katonda. Bibyo byenkulabamu za kikadde za kivubuka omuvubuka yeetaaga okuyambibwa. Naye obulamu bw'ekivubuka tumalamu akaseera katini wabula bwe bukulemaza olemalira ddala wewala okulemala lwasa okweyita Katonda kigenda kukulemaza. Ne boonaaluma emba nze nkikubuulidde ne aluma emba nga Ssaabasanamu emba nziruma kulya kakasoli naye ekibuuzo kyange ziruma ng'olyanga agamba nti amasanamu kasoli bw'atyo ekibuuzo kyange buli amulya akatira bw'ati ensingo. Ndi kulya mukulu olw'ensonga njagala nnyo kasoli. Obulamu bw'ekivubuka bukubuzizza lwasa va mu ebyo byewepankapanka mu byekimpa kintu gwe Katonda. Nze nkimanyi gwe ku sayidi yo olina endowooza ezirowooza mbu tosobola kumanya kye ŋŋamba naye ate okimanyi. Nze bwe mba nkugamba nti ndi Katonda nina eneeyisange gye neeyisaamu nina ebikolwa byange nkugamba ku sayidi ya mu bulungi sikugamba ku sayidi ya mu bubi nti nina gwe nnyingiridde okulwana naye oba okusooma okuyisaamu amaaso. So gw'oli waddembe okiraba bw'otyo simanyi nsibye ebitambala simanyi ebiweta simanyi bikoze bitya naye bw'oba wali obaddeko mu church n'olaba faaza nga yambadde agakoyikoyi yeesibye bino yagude ebidagize mulagiro biki ojja kumanya ensonga lwaki nange bino mbyambala. Okwambala bino tekitegeeza nti nno ndi kumanyiira Katonda. Kuba sisse muntu atugwe Katonda togambye ndi omukumanyira Katonda waliyo Katonda omulago wandimanyidde atali gwe. Anti kati nze singa ngenda wali eri ku kkubo wulira singa ngenda ali ku kkubo nenkola ekintu ky'obusiru mba neemanyidde okitegedde. Tuli kwogera mu njogerano ya kikulu nga nsobola okugamba ng'osobola okugamba kale kankugezesa otegere ng'osobola okugamba ku luno Bobby agwekubye. Toleta Bobby mu bino bintu nkugereza otegeere bitegeereka mbitategeerekeka tuyamasanamu yo tubigeza ku bintu bitegeerekeka. Biki ebitegeerekeka? Tudde wano biki ebitegeerekeka oligamba nti nze sitegeerekeka ku Bobi Wine? Si kyenjogedde nambye tuleeta badde nmanyi toyagala geregeranya Bobi Wine ate ku nze ng'ate nze mpooyo amaanyi. Tuveeyo tudde wano naye kubudde bulamu bw'ekivubuka bwe bulemaza alemalira ddala. Kakati bwe buba bwannemaza nga sirwana na muntu leka bunnemaze. Mukyakiyo tudde wano mukyakiyo mugenda kuba musimanya okunaaba ebidagala okola ki bwe muyingira kuba ndaba wano mu ssabo olina biri ebijjojo byonaaza byoteekamu agadagala nonaaza abantu ebigenda kuba mukyaki. Siteekamu ddagala omwo nenaaza abantu singa naawe nakunaaza ddamu nteekamu ddagala lyakunyookeza. Wanyookeza dda?
mba sinyokeza gwe kigamba gwe bwogenda mubasawo ogenda kunyokeza banno oba gwe yonna gyogenda eyo gyosinziza ogenda kusinza lwa banno. Mba sikikumye lwakuba gwoze, mba nkikumye lwakuba nino kikuma kuba nino kikuma. Mukyaki oba ne muzikiti banyokezaayo akabaani obanga nti ogambye nti mukyaki obanga ogambye nti mukyaki bwe ŋŋendayo mbagambe kando baziggyeko. Kuba ogenda otya mu paaka ate n'osuubira lyato otagenze ku mwalo ogenze mu paaka katugambe ogenze mu paaka enkadde wali kati ate gwe olisuubirayo lyato anti so lino ssabo samasanamu ekituufu kakati essabo lino lyogenda okugaziyo liteeke mu nzikiriza otwale bino ebyoto byo gana agaddoddo agaba gawunya anti galwawo ne gagaga olya greenies olya greenies omanyi nga nagwo omuddo muddo anti gwebiteeka mu baafu otekamu ebintu ebya bulaaka kati ebimalamu wiiki empya nga biwunya bwe baba basiika envu mukyala wo aba akufumbidde kavu nyumirwa nnyo ng'akulungiddeko ku bulungo nateekamu katungulu kagalikika obulungolungo n'abuteekamu so nange mba ntadde mu birungo nebivunda nebibeera omu mugubaafu abantu bayiira bakansi si nkugambye mukyakye yange sikansire ebyo bigenda nga komeno kuba wano already obitulaze nti webisibuka ebintu ebijamajama ebinyooka enswera wali omusa naye enseno omusoto gweyubudde ino walemeramu ekintu olaba nga bwe kati nowulira eno wulira eno nga bwe bakugamba nga bwe bakugamba mu bayibuli mulimu amateeka 10 nkusaba olwaleero luno nkuwa amateeka gange bw'oba oyogera nange buli lwolowoozangamu okwogera ekigambo musota ng'oyita mu saidi ya muganda wange kale buli lwobeera nange nkusaba buli lwobeera nange wulirira yenze njogera oba nsirika oyogere tovumirira katundutundu konna kwoba osanze nga keefaananirizaako okwo ekifaananyi eky'omusota bansonyiwe kinza omusoto gwo gwagula bukuvira ddala mu Eden abasamize bagukozesa nnyo kigamba guno oguli mufaananyi ky'omuntu toddamu ng'oli nange kuba naye mwennyini oli musota olaba n'omukazi omukazi ng'omukazi yatondebwa wulira yatondebwa n'atasobola kuteebwako omusoto ogwo naye wakiri ne bamuwa obulimi bwagwo sijja kikunyonyola naye bwonkwata emabega eyo wa kamera nja kikunyonyola kuba kyemmanyi oli muntu mukulu empale ojambudde olina byolabyeko eyo so naawe mwennyini olina omusota ogwo omusota gwennyini ogwo gweomusajja nga gwe ogwo gwolaba ogwo gwolina ogwo abamu gwe muyita omuggo gwa musa abamu gwe muyita embooko gwegwo omusota ogugenda okukema wanudde okere ku makya ogende mu kweziika nga gwe kyova olaba nze nakugamba sikola bwenzi mbeera zewassenga ne bafuna be bafuna zoyita ennimi z'omusota era mmwe abasamize gye mukozesanga emisota golowooza lwaki omusota teguluma mwenzi nti bali mu nsiko bali kwegadanga anji kubanze embooko ye eya musa osobola ogikeza ku makya ng'efaanana bwetyo ng'ebyo ebigundi ebyo nga bw'ogigirayo omukazi taddamu kummuka ng'okugagamba gw'omusota kakati tugende empola tokyusa feesi siri kukyusa feesi naye kiyise ekigagamba ky'omusota ate onyiiza osikagamba kya musota leka naawe kweyisanga mwana muto naawe kati olabika odda neeyo ne bakyaliibo ne mugamba omuyayo oyo lwasa alabika afumbira okw'abantu sifumba bantu kuba seetaaga wange muntu wulira nze mmanyi wulira nze mmanyi lwaki ndi ku saidi yange kuba sinonooza by'abantu kituufu era tewali
naye nze ebyange mubinonooza nedda twagala era ne mulwana nange munzije mu byange munzize mu byammwe ng'ate nze siri kubakaka mmwe kuva mu byammwe mudde mu byange wabula ndi kulwana okubategeeza ekyo kyendi ŋŋanze. Kale tugende mpola lwazi tudde ne tukusekera tugaa nti omuye yagula amasana naye kagenda omukuba embooko kakati liri eddiba ly'omusote eri walifunye otya likola kyako eddiba ly'omusota nebijjadde mulikwata eddiba ly'omusota anti kati olyanga anyiize nga nyiise eddiba ly'omusota ekyo sigenda kinnyonnyolako kale liri eddiba lyakizza uganda walifunye otya ayambulamu engoye nga naye bw'oyambula kati olugoye lwe walutadde awo era lulina n'ensonga lwaki weuli kyova olabawo akati ako era gwe wanda mu ngalo zo okwateko kati ako owulire girabo okwateko kokwaka akati kale girabo kwata ku lulimi lwe okwateko kwaka akantu bwoti mwana ndimuteekamu ebyo soko tunyonyole kakati likola kyawe olugoye lwakiza lukola kyawe nalutaddewo olw'ensonga waliyo byendi kwetaaga mu bulamu bwange kizoono yatuddiza amaanyi so buli lwajjako olugoye olwo n'ateekako olupya nange mba neetaaga ebipya mu bulamu bwange ekitegedde so ebipya ebyo mbireeta nembisa mu ddamula eddamula ey'ensonga eyo kati oli mu kuloopa nsonga zo siri mu kuloopa nsonga zange oba obusende bwa Kenya just Kenya nawe butaddewaawo oba byeyo omuloge Kenya logakamubebe gotera okubako keyo nabo okubako okolabiko omanyi omuntu buli lwabeera ng'ayogerayogera ekigambo omanya nti nze kati mbuuza kati nga mbuuza nga nkuba nga naye bwontunuulira okindabamu okukera ku makya n'endowooza okuba ku muntu sente nga nange mwennyini seetaaga wange muntu ndi mu mirembe gyange nina ebyokulima bingi lumonde eno kasooli eri biki eno nte eno biki ndi bize ndi mu bintu byange ate ng'olwedde ndi mu ssente ebyokola biwagula mu kusooka wangamba wabigula kulongoosa amakulu ga byanfuna saabigula ejini bukasha saaligula naawe ewammwe mu kika kyewammwe bweba waliyo omusiraamu yenna nga yeefuula asaala ennyo kimanye bw'anaafa ewammwe ku kijja kyammwe waliyo ejjinni buli musiraamu alina ejjinni si buli musiraamu alina ejjinni naye baba bakuyita ashirafu ero ejjinni ate erinnya lyaki shadiya jinni ate erinnya lyaki era gwe olunaafa nga bw'obadde weebikkiriranga abazzukulu bo bwe bajja otandika ologootananga naloosa omukazi nga yambadde bulaka yeebikkiridde bw'ati naye nga talina kyankola mbu nalabye omuzimu gwa maama wange oli musiraamu yafa mu kika kyammwe aliko erinnya ery'obusiraamu liri mumuziise ku kijja kyammwe teeka ejjini we liri so okudda ku nsonga kanzire ku pointi y'abantegeera ejjini eryo nze ku saidi yange byenafuula mikwano gyange olw'ensonga abamu babireka ne batandika faya ne batandika rwakapata ne batandika mata kusubiri bike bye basoma ebyabasiraamu byenjogera byabasiraamu mpemula nekyempemula tekikuliiko era kiba kikuliko kyenandyogedde kyonna kikuliko so kakati wano oli mu kuyita maanyi kukoma ogabadde gakendedde sikuyita basinga gatandise otagala singa wagenda okujja wano nga nze bwentyo bwenkola kristo okuva bwe yandeeta wano ne tujjawo n'ekigambo ekiramu sapuli wazisangawo wano nzirina ngena kuleeta ne bayibuli ne kuruhani ngena kuzireeta olw'ensonga ndikwagala tandika abaana bange bonna abasiraamu abalokole abakatuliki nga naye ba Africa kubalaga ekitangaala ekyenjawulo ekyazze omukisa omunene gwe balina
okufuna chance okutuula ne Katonda abategeeza ekituufu. Ekitabo ekyo bakikwate nga tebakiyimiriddeko nga ddiini ne wabula nga bakiyimiriddeko ng'okumanyirako bye basobola okwagala okumanyirako kuba just ekyo kitabo ekyava muba kisobola okuwabula omuntu atategeera mangu n'asobola okutegeera n'agamba kuba buli asoma Bayibuli n'agimalako eiza agweddalu mpuliriza eiza agweddalu eiza okukenguka mu kulwanagana oba mu kutondawo entalo oba mu kukulembera enkwe oba akatuuka mu muzikiti bwoti ng'ayimirira oyo tasaala oyo kino aba tasaala nga gwofuuka budget ofuuka bakiyite topic nga batandika kwetooloolerako gwe basomesaako oba oli mulokole oba mukatuliki olukulaba we bati nga obadde tosabanga nga batandi so akisoma n'akikuguka eiza agweddalu eiza afuuka omuntu oyo atondawo entalo enkwe nga buli so ngena kufuna amakuruhani amabayibuli ebitabo by'abanaddiini mbiteeke wano nga kiriko ekituula ekya Katonda nze owa Africa. Trust and truth. Trust and justice. Kakati nzizo kutegeeza nti pastor ali mukubajja esawa ena tujja era bwekuba kufuwa mindi gifuwa omundi ogusembayo bwekuba ku